Olwaleero Lord Mayor Elias Lukwago mu butongole yeegasse ku kibiina kya Forum for Democratic Change FDC mu mukolo ogutegekeddwa ku kitebe kyabwe Najja Nankumbi mu Kampala. Okusinziira ku Patrick Amoriato Boy Ssenkagali w'ekibiina kya FDC agamba nti ssemateeka w'ekibiina kino abakkiriza okwaniriza okuteekateeka wamu n'okusomesa abantu abapya abeegatta ku kibiina kino. To the party that he should belong. I want to say to you, my dear friends, that the FDC would never be complete without Elias Lukwago joining it. Patrick Amoriat era akubiriza bannakibiina kino obutatya kibiina akiri mu buyinza ekya National Resistance Movement NRM wabula beekuumire ku mulamwa. A great mistake. We are here and we are here to grow stronger and stronger. Anybody who proclaimed that FDC Yagwamu Amanyi, the message is here written very clearly. Mu kwogera kw'okusookedde ddala mu kibiina kino, Lord Mayor Elias Lukwago alaze essanyu n'okubeera omumativu olw'okwegatta ku kibiina kino. My better half here, Narongo, Zawed Lukwago, and I request you to wait to you. And as you know, Kibuga Kampala, I have a cabinet, a full cabinet. Omukolo guno gw'ebyafaayo gwetabiddwako eyatandikawo ekibiina kino era nga yaliko ssenkaggale waakyo retired Colonel Dr. Kizza Besigye. Ng'omu ku basinga okutegeera ekibiina kino, Dr. Kizza Besigye annyonnyodde emigaso n'ebigendererwa bya FDC era n'akubiriza bannakibiina okubeera obumu bwe baba nga baagala okuwangula ekibiina ekiri mu buyinza kya NRM. I don't think that the NRM junta can be weaker than it is today. It can't. Are you aware that now even the salaries they are paying and allowances they are paying to these gunmen outside here, they have to borrow. They have to borrow to pay salaries to those soldiers. Bino byonna bijjidde mu kiseera nga bannayuganda bali mu kwetegekera okulonda kwa bonna okugenda okubaawo mu mwezi ogwokubiri omwaka ogujja. Again, the most injured party in that attempt was the FDC.